This is Kate. She's Kate. Hi, nice to meet you. Can you marry someone who didn't do labia stretching? Sidika! Are you a woman? I am a woman, so I think so. So my daughter, let me ask, did you pull? Pull what? Elongated labia are perceived to facilitate orgasm and female ejaculation. Oh, stop. Whatever it is, Kate, we are leaving. Togenda bimukola. Yesu ketugenda maaso Bumala Studios wamu ne bannaffe ba Bumala Films ekyali ntandikwa firimu egenda maaso sagala ekeni osubwa natenga bulijjo nagambye eminze nkuweereza Rafairo Busura firimu tutandika butandisi sagala sawulire sategedde omuzimu gwa mpatwa negenda maaso mpolampola natenga bulijjo era nga nekimuli shani nga naye akomyewo omwana wa buwala etandika butandisi sagala ekeni osubwa Namboze Rosemary tutandika butandisi egenda maaso mpolampola era nga ne Seremba John ku screen ekyali ntandikwa firimu egenda maaso Kavuma Loko nga netugenda mulaba mwene etandika songa biri mu ye Davi nga naye akomyewo ku screen biri mu ye ekyali ntandikwa firimu egenda maaso Zaina Lukoda entandikwa egenda maaso mpolampola Iraguha Moses nga naye akomyewo ku screen entandikwa firimu egenda maaso Busura Rafairo yakutusizaako sinema eno okuviririra mu bannaffe aba Bumala Studios kakati nga tandika waliwo ali mu kuvuga Futushubishi moroka ye bannungi tenywa mafuta ate bayawangazi mwattu Futushubishi etambula engendo lwakuba yakasoobo kakati musajja mukulu ayina engugu yino musajja mukulu wuno ekyali ntandikwa firimu egenda maaso eno sagala bakunyumiriza bunyumiriza tutandika butandisi kakati ajja yeetegereza ayina ebigere byagoberera anoonya ki kale katugende n'ekyo bwe tuva eyo twadde erudda ono Iraguha Moses oligenda nemuzi maama wabe bagamba badduke ku luzi babe nga banguwa omanyi balina nnyo okukekkera abaana bano balulembe obudde bwagenze deka temuli mazimuli awo muli ku ki saagala muzannyo mwanguwe maama ng'agenda maaso n'obuwata eno mu kyalo tebasuula bikuta oba bya muwogo oba bya lumondo oba balunda obusolo bwonna wattu wabaawo embuzi ne wabaawo n'embi kati nasooka mu mbu embu kati waliwo n'obwembi firimu yino munnange nga tudda kuono omuvuzi wa Futushubishi alinga jayina ebigere byalondoola alondoola bigere ajja guunaze n'enguguye abagenda omwana eri amukudde piki gwe abaana wetotye kwona gwe nenaye muzeeyi jjanga y'amalala gwe emyaka gye kyakola amalala n'omutunulira yenna embazi muguddemu otambula otunudde ku ttaka oli gongolo akasajja akakulu ne kabulwa amagezi oli awo nawe n'engumbagumba zikweyanise obusiru bw'okulembeza amagezi wagaleseka stupid abavubuka b'ennaku zino abambira bubambizi n'avuma genda oyagala kunkubya piki mpyanjabye saidi miro olaba kalaba olugongo badda ku piki ye naye nga mpya luddawa piki naye eringa eri magoba bw'ayogera ebigambo omuzayi nga bwamulonyanga omponye gwe nandikubye n'okitegeera kakati munaye nga tuvuddeko eyo okuddako ewa swame yatuuse dda mu nfo swame abalaka ki njagala weetegereze kakati musajja mukulu baabano bakkirira owange olowooza ta kyoga atonda byeneera nga luli bwe wandaba neera nengera musajja mukulu n'ayingira ekimwanyi ng'atambula dda muli wuuyo Iraguha Moses ogenda ogoberere totusubya naawe kakwatire kutolwayo batutumye mangu kakati omwana w'obulenzi asindikamu nnyina mu kimwanyi efirimu egenda maaso araganguwa musajja ti aliko byonna ajja bimala oyo
ennaku zino abaana b'obuwala tebakyali ku byamukwano era omwana omulenzi okukula obulungi tekikyakola makulu nnyo kasitoba nga obwavu bwe bukukulembedde. Ennaku zino ebirungi abasajja olabika obulungi musajja gwe oteeka okubaamu n'akasente. Omukyala bakulengera ng'onyirira kobe nga amalevu olina gwamuswaba bannanga okimanyi buluwojja obanga ngira endebe y'ebbugumu. Si ekintu kino bannayina eŋŋamba obulungi obwani yaggabirako ye mwami ono Mwateesezza. kati nga nsooka ombulira olina byogera ne muganda nga simanyi ye nakimuli shani oligino nemuzi naye lwaki obeera owem kati mbadde ngenda ku luzi otegedde otya ngenda ku luzi naye ebintu byasanka ajja tuwulira kati nga mugamba ekintu kino ekyomukwano simanyi oba kinyonyola kiki nze kyagala kulwawo wano bajja kutulaba kati kino ekimwanyi kyamugerwa tokimanyi nti kisakaatira oyagala genda nga sikulezeeko kawulire konna ka bebi kati ani ntugenda ku luzi maama atugambye alina oteekako ebijanjaalo alina oteekako ebijanjaalo ng'ate tetunaba kulaba wabida wuuyo omwana omuwala aga byonna byonna tali buzibu alina essonko kati sooka olindeko lwaki okwata mu toolbox ate ebyuma bibadde bitandise okujagalala manyi ensonga z'omukwano zinokoneonange gwe birimu egenda maaso. Omwami ono aleese omwana munne mu kimwanyi n'agamba ebintu by'omukwano tekuba bibuuzo. Love don't cost a thing. Love don't ask why. Katudde erudda muzeeyi babadde bamuwambazza pikipiki bonna sonko njagaza ki sonko ohomberedde ki sonko oyagala kunzita ate sinnaba ogenda okwetegereza sonko n'alyoka atwala muzeeyi emisinde n'amuyingiza ekimwanyi n'amuyingiza bannange nfa omusajja nsita sonko naye abaami n'abakyala sonko agoba muzeeyi ate wuuno eno wali owuliddeko nti ekyalo kiriko ebibamba kumbe waliwo sonko ali mu kutereeza eno mwana muwala bamuterereza waba wamala wano ojosa omutwe ne naawe nze saze kugira enaga enyina okukulabako katono nega tujja kwogera kati ate lwaki oyalawo ebisaaniiko anti wogenda oteeka omutwe guno gulondalonda nnyo letatwongerewo akatambaala ka omuntu webagamba nti bamukubya ekigo n'enkoona nenyo otegeera ki kati abambaba bakulaba mangu nti enkoona yanywedde kati wano wenjala akatambaala wano wenjagala enkoona woba ogissa sonka aleese omwana w'abandi mu bimwanyi tamusonsesa obugambo toyala musonseko obugambo obwo n'obugambo amusonsese bugambo buno ayagala musonseka ekirala omusajja ono sonko kale kati otowerabira omutwe wali eno wo waba wanguwa tereera wali ekyagala kuba ate emmere eyinza okulumira gakene kulera omuzanyo sonko ali sirias naye musajja goli sirias ebyaddala ate naye naye bajja tulaba oli ajja tuwulira ku kkubo nti okuddako eno sonko agoba omuntu eri sonko agenda kutta omuntu naye banange sonko munange ndeka sonko munange ojja kunsonyiwa eno sonko mukambwe bulala sonko aba agenda kuba ne waba wamukanga ye mwami ono yazze n'akagugu sonko wegala okukola ki kati si yataasizo wewano sonko nazzaako muzeeyi n'amugoba ono anaawonerawo musajja mukulu awonye yabadde amukubye epiki kamunguluze tamala gagwa mu muntu naddala nga yamukutte kutusubiki n'agoba sonko lwakuba amugobya lulembe bulala. Firimu yaffe egenda maaso njagala weetegereze nagambye nze nkoleza nga bulijjo be baatumye ku luzzi ono aba ali wano iraguha Moses ogenda okwetegereza bavuddeyo ate olowooza birwawo kaba kamunga ka nkoko okubonereza bamubonereza muvuddeyo nvudde mubalinze wano mukulikireeyo ddala bannaffe nagai
akatambala kabadde kavuddeko naye kijeko akatambala kabadde kavuddeko naye fulambuta nakalaba yengo judde ettaka naawe kyanagwe oyogera nnyo kumbe wabaddewo okusiita n'okusiitaana kati mu kusiita n'okusiitaana agendereza wabone oyinza okuyiwa ettaka n'oyiwa ettaka mu kuyiwa ettaka n'ojja oyiwa bubi ettaka okulemu neewa nemme okulemu ogenda okwetegereza tulubokisi kufulute kuli kyanagwe olaba nnyo n'olaba n'olabiramu n'ebitakwatako efirimu egenda maaso kaakati muko engeri gy'abadde abalinzi babatumye ku luzzi n'abanga alina obbalinda yabadde ku kwota gaadi kati baba balina omuziba omumwa kuba bino babadde balikuba kawundo kayise mu kimwanyi n'amugani muko esente ezo otwaleko ebiri muko ntwalako ebiri esatu gyejono kuba babadde waali ku malindirizi n'abadde mu kusiitaana kati abadde mu kusiitaana aba akoze gw'amaanyi yaweebwayo esatu bannange wadde omuwala atambuza bigere okujja gy'oli ka transport money ennaku zino kakola nnyo nga beeyongerayo efirimu egenda mu maaso bayi omwami wekuba kuli abulako kuba kibejjagalo kyeŋŋamba waliwo okukkuta ne tudde waka tugenda okuteka nyinimu yafubutuka mu bimwanyi wowe maama yaye maama nagamba muwala we yajja kundetera ebizibu oyo muwala we yanzisa songa abadde yagala kunzikyako omutwe ani abaana nange onzikyatankole omusajja omukulu okukaaba n'atuuka n'okuyiwa endusu bw'oba olowooza alwadde bulwadde bwa kalusu nedda tiba miwunyo omusajja yamutta mbw'amuttira muwala we kali maama yeebuuza ate muwala waffe assa akussa atya sitegeera by'oyogera ssebo ojja bitegeera naye obimanyi weefula bwefuzi muto obimanyi kati ng'asooka mbuuza nankinga aliwa kati ng'amuga muwala wange yagala okussa nankinga yogera gyali yogera nankinga gyali nankinga akoze eki bw'oba toyogedde nankinga gyali nvaako n'okunvaako oba toyogera nankinga gyali muzeeyi ng'ayingira nnyumba agamba omwana amusa maama yamugaa tojja kukuba ku mwana we nga sitegedde kimukubya omanyi abasajja mwefulukuta nnyo ne mulyoka mwefula wano ekirala tojja kunkwatira ku mwana wange gwe musajja gwe nakulaba ebyo byotagala olabika bakwatidira ku mukazi w'abandi ne bakuba kati ku lw'okuba ozookaaba olimbalimba wano nti mwana wange yakukabya kumbe gwe oleese ebizibu toddamu saagala kuneesiriwalizaako olabika onzanyisa nze omwana owange olyoka onzanyireko kati ojja kumbuulira efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira weetegereze njagala olabe kakati mbw abaana yabatumye ku luzzi maama tayagala kumumanyiira omwana ogamba mutta omanyi omwana bwaluma omanyi bamaama bano webutuwa kubuvunaanyizibwa omwana wabaawo omusajja naye wekituuka ku mwana okubaako obuzibu abawuwe nnyo era omusajja omwana maama bagamba abakazi be bagaba abaana kakati tugenda okudda eno naye muluddeyo mu kimwanyi yeeyogeza kati naye muko agambye nti nkuweesatu ndabye abala bubi kuba kati lino ebbaati siraba wentwalirako ebiri nkuweesatu mbanga bye bubi kati ng'amugana okuwaako ebiri akuyambi yegwe obaddeyo omupiira eri babadde bagusamba nga omuwagizi aliyo yekka yakomerera enduulu ze kati yakomyewo bweru w'ekisaawe esebo naye ayagala kuganyulwa kumbe omusambi ali wano sisobola kukuwa emitwalo 3 ngenda kuwako 15 kasaato saagala osiriwale kasaato tozanyira mu sente kasaato ezo sente zange engwala zikutte nze siggwe namugamba ssebo ezo sente nkoleredde kasaato ayagala kuzanyira mu maali gwomanyi entuuyo eziryawo ntuuyo oluddewo naawe ekintu kitaddemu omuzannyo kati oluva ng'ogamba ntuuyo omanyiza ebbanga lyenkulindidde
kati obanga agamba nti ekyobutakulopa nakyo tokiraba ngo amakulu kuba nsolo ga maama nti muludde mu kimwanyi nakubuuza kye mbadde mukola n'omwenyonyolera Kasaato bakugambye ebiri sinnazikayanira nedda nankinga esente zino tubeere bantu bakulu kankuwa 5 kuba nze mbadde nkuba paasi naye banne mazima okuweereza omupiira oli n'ateeba goolo era abagoba oteebye asisiti ebeera asisiti naye Kasaato ayagala atwale okuganyulwa kwonna eke yakubye goolo naye kenyini yakubye asisiti oba okoze naye era osaana ntono leka kale oba owulire toyagala kutwala 15 kwata nze ngende ngabe maama kati oganya okuwako 5 ne bannange Kasaato nga talina kisa mukazi wattu bamwebasiza mu ttaka enkoona n'enywa naye Kasaato ayagala bamuweeko 15 firimu egenda mu maaso tukyatandika butandisi naye olengera omuntu sebo walemera ku ssente ya munne in fact Kasaato yagwana n'15 kuleese nenkulinda nze atagenda kuwawaabira kale bw'oba oyagala nkuwawaabire kwata ssente zo zonna nze saagalako wadde gwekwata esente nze kangende nga maama nti wedda muli mu kimwanyi kwata nga mugazi twale ate naakolaki banaye mukazi wattu ndeka omuntu okuwa 15 abanga agambye kwata eza sabbuuni kati lutabaala aviiriddemu awo abakazi be batwe babeeranga abagenzi okusuubula endibota n'atuuka endibota n'emusala kati tugenda okwata ekkuba okudda eno Kasaato bagenze ku luzzi ate mukoddomi emisinde gyatwala kumbe waliwo amugoba naye ng'ajjukira ono gwagoba mulala kati ate ono agoba awenyeggera agobesa bugayaavu omuwala nyabo wangi sebo nawe ogera ku kyalo kati ng'amubuuza oli waakuno mwemugani sebo kuno kwempangaalira oyo mukubuko kati ng'amugamba omwami ogwengoba omumanyi Kayongo omumanyi bulungi nnyo waakuno Kayongo omumanyi sogeza abeera kuno kati ng'amuga Kayongo kuno kwabeera nti ddala okay efirimu egenda mu maaso weetegereze tunuulira njagala olabe munange bannaffe nga beeyongerayo kaakati mu kweyongerayo oli abadde agoba Kayongo amulemye omukyala ng'akwata muli amubuuziza omuntu ono omumanyi nti ye ekitegeeza oli waakuno nti ye omumanyidde ebbanga ki nti aludde maama ogenda okujja okutikula nga gyatikula omwana we ow'obuwala kati bw'amutikula ng'amuzza eri amukwe kati ng'amukweka mu kiyungu kumbe ekibadde ewaka gwe muganda waliwa omwana adduse akutte mu bimwanyi kino kibadde kyagala kusonga mufumbiro gye bamukwese leka naawe leka togoba mwana kume maama amukwese ne bwonoolaga bwa wonna gy'onoogenda nze kitaawo nze nkuba gw'okaaba ojja kumanyirira otyo oyo omwana abadde anzisizza siyinza kukkiriza bintu byakunzisa module wacha yeye wemukwatirako ngenda bembooka akabina kagwemu saagala omwana amussa sooka olindeko omwana ogamba akusiza ki omwana wuli ayagala kumusuula ku nkonge kati ng'agamba wayi Kayongo mbw amusanze abadde avuga piki abadde amutomedde abadde agala mukuulako amagulu sebo kibadde kyagala kunkuba kinzite kati mbw amuttira mwana ono kubanga yamumugaana taata yali yagaana Kayongo ku muwala we firimu egenda mu maaso naye ng'ekituufu Kayongo gwagamba yabadde amuse kati wagenda okuyindawo akaseera kati bali wano beebuuza baluganda babiri Iraguha Moses kimanyi taata abadde agenda akwereza Kasaato era mami yakutaasiza era tugenda maaso ne firimu yaffe tulaba omuzimu gwa mpaata weetegereze
kakati ekintu kino bebuuza lwaki taata adagala mugunda abadde agala kuba nankinga n'agamba naye taata oyo yatandise okubbirira buwala gyate bamutugamba alina emikwano eginywamu akaki gikuba akakoola akabanga kati mubaamu emitwe egitakasobola oyinza okuba akabanga n'otandika olaba nabbubi ng'akuwalampa oba waya z'amasannyalaze nga zisse kati taata alabika atandise okulaba ebintu zigizaga efirimu yiino kisinza okunewunyisa ku byonna kwe kuba nti nawulidde olamba nti si yanzaala kiki nti mbu asanze Simeyi Kayungu kati emboozi eno nabo bennyini ekyabalemye okutegeera kumutta kubanga lyomaze ne Kayungu kati ebbanga ono lyamaze ne Kayungu ddene nnyo tewayinza kubeerawo olutalo wakati we ne Kayungu waliwo ekigenda mu maaso ekirala ekitannaba kulabika nkitegeerebwa bulungi nzita kati lwaki banne taata ayagala okunzita ensonga eno ngenda gikwasaganya ntya musajja watuze gwemanyi musajja wange gwemanyi ono yaga ku Kayungu kwafiira ayagala Kayungu bave Kayungu banaali abwa Kayungu abawa akasente olwe bamusinkana yatera okuba paasi yabeera wakati awo kakati ye mwana muwala agaba nangwala kyokka ate ye Buganda bwe n'agabana ensimbi tewannabaawo bwenkanya mu byengabana naye ate ono alaba mwannyina ye ddiiru eriwo kati wezeemu kibooko kigwewezinge taata kaatandise okukwata emiggo ekintu kino nekyo kinnyonnyolwa bulala eyo ensonga tugenda gikola tutya omwana agamba tamanyi egenda maaso yenna kimuleshani ageeka obadde obudde ate nenga buzibu kinkoze kati yebuuza kyakoze tannakitegeera kakati munnange mukazi watunga dda ku ttala nti kati newaka waafuuse wakulabiriza kati tuba tuli awo bano ne bamusanga kikinti sooka ojja olabe bamusanga ali wano owange ate ng'ogudde kavaali kiki ekiriwo batugambye ogenze kusima mmere bagambye agenze kusima mmere kati ng'onaasooka mubuli asooka otubuulire ki ekiriwo kati nga mugamba mbuno mubaawo amusanze nga bamuddusa emisinde kakati sabo ku kyalo kuno balayika bonna bakimanyi nti Kayungu bawoono nze mwera kati ono agabasa asanze bagoba Kayungu waliwo omuzeeyi abadde amugoba Kayungu emisinde gyadduka olumu alinga asalamu ne kumbuyaga emisinde gyadduka mingi nnyo tegirabwangako Kayungu tabwangako namaanyi bwe gatyo omusajja okubanga tadduka 10 ngadduka 10 eyo speed eba tesusse adduka 10 waliwo ekigenda maaso naawe tukulaba oli eno olinga omweraliikirivu oba oli awo waliwo ekintu kye tulina okumanya kyotayagala kutugamba ekibuuzo kiri ndi ki ekiriwo sooka otubuulire emisinde omuzeeyi oli gyabadde agoberamu Kayungu okubanga ayambuka olusozi ng'alukkirira waliwo ekirala kye twagala okumanya sooka otubuulire kiki mubadde kuno nitubaddeko mwali mulabeko Kayungu byoba mwali muli kati bano badde batandise okuteekawo ebigambo nti egyo emisinde omuntu omugoba batyo ayinza okuba yabbye bigambo bino ono yagala naye sooka gwembulire ebbanga lye tumaze ku kyalo kuno olulabyeko nga Kayungu ayina gwabbye Kayungu si mubbi is not a thief not at all kati lwaki mugandi mubbi si bigambo bino ono agamba nti emisinde egyo gyabadde bamugoba omuntu ayinza okuba ayiga obubbi abasajja baba n'emize gyabwe nga tetumanyi kye bakola munnange ate kwogera kalumirako kati ng'onaagane bane akaana kano bakakula kati omuntu n'ayogera ekintu n'akiremerako ng'ekituufu ennyo ebintu ebimu byogerengako nga mubivaako temubiremerako nnyo kati kikyamutabudde mbeera ki eri wakati wa taata ne Kayungu ye tamanyiiko nti Kayungu yali avumyeko kitaawe wabula ne taata yali tamwagaliza Kayungu naye ng'olugambo lwali lwatambula kati maama agenda okuletegereza nga muwala waali wano ebirowoozo bingi kwegamba yeebuuza oba omwana ono kiyate kyalowooza kati yamuyita mwana wange obweraliikirivu nga bungi kiki munaye maama siwali yagamba siwali kati ng'asooka mbuza naye bya Kayungu ddala okutabukira kitaawo gwebyo ebintu olowooza bivaawa agamba siyinza kubuulira sibeeranga kaawo n'endowooza ni Kayungu ayinza okwagala okuvaawo obubi ennyo ne taata
Chwana nti omwana Kayongo kati nga engeri gye yazzeemu taata n'atabuka n'agamba nti Kayongo amusanze n'agala omutomeza piki ekintu ekyo kyekyeraliikiriza maama takomye ku piki n'agala n'omukuba kiwooko omuntu omukulu omugoba n'oyagala omukuba kiwooko nga tagalamidde n'okuba kumugalamiza oba omuyisizaamu olugaayo damu mwesembereza kati nga mugamba omusajja oba wandimulese kubanga ayinza otuleetera obuzibu mu famire muno wabirabye taata n'amugaanya ensonga gye walabyemu kitaawe engeri gye yatabuseemu ffe tugamba Kayongo wandibadde omwesonyiwa owulidde Kayongo ebyange ne Kayongo kati ono naye jjukira omusajja wabanga wakusinkana mu bimwanyi bwe bamukugambeeko era omwegaana kasita omusajja abeera nga wakusinkana mu bimwanyi bamukugamba ogamba nedda tewali nnyo kyamaanyi tumu kweka omuntu obeeranga gw'omanyi ye bw'agamba nti abeeranga gw'amanyi n'amubuuzaako ng'abantu abalala bamanyi ku kyalo kati kumbe maama ye si bwatyo bwakiraba firimu egenda maaso njagala olabe ye maama alaba nga waliwo ekirala taata kyeyabadde ayogerako kye balina okukwasaganya kaakati no ziba teziri busa ono yakomyewo ddakasaatu ne Kayongo baabakaganye dda kati ng'amugamba ensonga gye nadde nkwagaza yabadde yamwannyinaze ng'amugamba kye njagala okusooka okutegeera waliwo ebintu ebigenda mu maaso ewaka fonna byatulemye okugyamu amakulu bagamba mbu wakutomedde taata yakubuuse piki ne wabadde omutomedde era bwamugubye emisinde mbona emisinde gy'odduka oyitako ne mubbanga kati mukonjagala kumanya osala embuyaga kuba ebintu bye bayogedde bagamba mukoosa supiidi yabadde y'abasazi ba mbuyaga yeewuunya ekigambo ky'okutomera kati nga muganda namusanze mukubo ng'atambula njagala omumutomera kati nga mugasoko mbuli okumutomera okwente kwa mbuzi kwaki wamubadde yagala mutomera ne pikipiki kati kumbe mu byafaayo by'abavuzi b'epikipiki Kayongo tamanyi kuvuga piki Kayongo tamanyi kuvuga piki wabula abaami n'abakyala ono we yabeerera ne muganda w'ono mu kimwanyi waliwo Kayongo eyali agoba kitaawe w'abano ekibuuzo kiri nti oli Kayongo omuddusi omufumuusi omusazi w'embuyaga kiki jjukira waliwo n'omwami omupya yazze ku kyalo kuno omukadde bwe yamulabe n'amukanga era n'adduka omwami oli ye yakanze Kayongo Kayongo oli omusazi w'embuyaga azaala mukazi wo yamugamba ekintu kino nedda baba balimba tosobola kukwata musajja akuzaalira mukazi aye n'otandika omufubutula modula eyo nyakyala wange siyinza buyinza ntyo era alaba atya ekintu ekyo kiba kisuseewo kati nyinza nti okujja mu maaso ga nazaala wange tetuganye kale mwanyoka ali awo naye mu mbeera gye tulimu mpulira nyagala mbe nga tugenda maaso naye bwe ndituuka okujja omusaba mu bufumbo balinda babatya kati abaami n'abakyala ono ajja n'amagye okusiika mu kiyungu Kayongo ali mu kiyungu kyokka eri tumulabe owaaye wange ayiseewa okola ki wano yangu ono Kayongo atunula bulala atunula lumagumaggu mulabe nina mugawo okola kyabadde nze kulabako jangu tule wano izo tule hanuya nedda naye tosobola kuntuuza hanuya ate nga taata ali haliya bajja kutuulira bwana bw'alingizaayo yeekengedde dakyava atuula firimu egenda maaso sooka ombulire ojja otya okujja leka naawe topapa ekyokutuuka si ensonga otuuse Kayongo jjaleeta obuzibu bajja kutulaba Kayongo gwenabadde naye jjo namugane kumbe Kayongo ate abanja ayagala kuba tebamukandaliriza bamulwisiza namuga taata yanganye okuddamu okusembera wooli ate ne maama bali munda bajja kundeetera obuzibu Kayongo lwaki togenda Kayongo please go away Kayongo please go sisobola genda ayi Kayongo cannot go away not just like that kati bakubigambo buga eno Kayongo ali nani ne kasaatu kumbe Kayongo omulala ali waka ekibuuzo kiri nti
sinkana kuba Kayongo bano Kayongo omutuufu yani yo manya dintu ono yo mutuufu eri waliwo ali mu kucomplaini nga bamukandaliriza nnyo abaami n'abakyalo yinza okwa ku basajja nga bafaanagana gwengoloozo li abalongo bano batera nnyo okuba n'obubadi leka naawe n'omulaga empeta babadde bagenda ku nkuba naye naawe ojja kuleeta obuzibu ne kati nojja newaka ne mu kiyungu omukono naye atuuka mu kiyungu taba mwangu kati ng'amugamba omanyi ekiriwo mbadde njagala tusinkane mu kimwanyi nga bulijjo naye naawe ne wano kiggwa omuntu weesigama enku ne munno naaba nga abaako weesigamye naawe nagambye Kayongo ataddewo akadeeya ogenda okwetegereza taata wuno obusungu bwamujjula mu matama atambula asongodde omumwa taata omwana n'amwesooka taata anoonya jambiya njagala gendako jambiya badde ki jambiya nginoonya I can't see the lipo I'm looking for the lipo where is it oh you're looking for the lipo maybe you can check from inside Tata, you can check the other side. Kumbe Tata wants to check just inside here. Ali munda. Bamulabye nfudde ngalamire lumwajja akube kuba kati kyazaako. Amulabye omusajja Kayongo jja kundeetera obuzibu. Nga siwulira ntuulu amutuse butuse. Anzise. Wamulabira nzise banna. Ngalamire wuyaze ntemye butemire ero nfudde taata n'atambula naddamu teyayogera kigambo kyonna avuddeyo amubaaze efirimu egenda mu maaso kati mwana muwala ng'ayitawo ng'akomawo mu ffumbiro kati bw'atuuka mu ffumbiro yatunula atunula buli wamu talina kyalaba Kayongo akuttewa Kayongo akuttewa efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira weetegereze tunuulira efirimu egenda maaso weetegereze Kayongo alazeewa ono ngadda mu kyoto kukuma yeesiikire majiiki ng'akwata akabawulo envaawo ya Kayongo eriko akabuuza kati agenda okukuba amagi. Ladies and gentlemen, akapande yasomye bubi nga liringa eriyonke abaami n'abakyala kyekyayonse gye neddala nga makalu gajjo amagi makalu gajjo sokolindeko amagi genakaleeta kati amagi galinga amanuunemu kiki ekinuunya amagi kiki ekinuunya amagi omukazi anguziza bisosonkole naye amagi agampadde gonna mpulira amagi sonko okubula kwe kututte magi kabadiki firimu egenda maaso njagala weetegereze amagi luwe simuli magi amagi gagenze amagi temuli njuba wadde kiki ekitutta amagi akapande yasomye magi kakati tugenda okukwata ekkuba okudda eno ekigenda maaso ekiriwo sonko kirabika muyaaye yogera nga bw'obyogedde nkunakulabye nga bagoba sonko emisinde gye wadduse nga bajaaji empya wabadde ova kukola ki bw'omuzeeyi kyakkoze akugobya emisinde mingi nnyo n'oyingira ekisaka Kayongo otandise otubuzaabuza kyetuzudde kati otandise otubuzaabuza mbadde nzija bulungi nnyo
nga wakava bwoti wali eri ku muyembe gwa mama Fiina nenkulaba ng'oyambuka mu lumonde wa Naalongo kati yugira biki naye naawe otandika okuteekako banneebigambo kati nze nange mulesa atubulire Kayongo oba oli mu buzibu tukuyambe Kayongo watandise omuze gw'okubba si kirungi omusajja omukulu abadde aggoba obadde omubbi eki bannange musajja ki abadde angoba omanyi kituufu ne banne ku kyalo kuno mulinga abagamba mutemumanyi wandibadde okoma nakugenda ngo namugaani tusobola kwogera bigambo ku muntu bwotyo by'oteekakasa ekyo kye babadde bagobera kye twagala okumanya kuba emisinde egyo twakulabye nakulabye kale ekyo saagala kukiddamu kyogera wabadde odduka ki naga kirayika mukwano gwo naalina ekimutabudde alimu akazoole nze mwennyini nze Kayongo bagobye kyoba otubulira bagobedde ki say it komyawo tokiti osegedde mwa kati yamugamba lekeraawo olugambo olwo olw'ekisirusiru ekyo nze ndi muntu mukulu ku kyalo kuno tojja kumala gandabisa kunjogerera bigambo mafukuule mawulire ekyaga agateesigika nze ngenda kukulumiriza naye kati ng'amugamba nti ekyo kyo kyolina okumanya nja kukulumiriza singa wanaabawo omuntu ajja n'agamba nti yabuliddwako ekintu ku kyalo sammuka n'amugamba naye naawe osammuka nnyo ebigambo oyogera nnyo ebigambo kwotamaze kuzuula makulu gaabyo wamma Kayongo nze sikuyinaako buzibu just mbadde nyala kulaba ono byayogera nze siina buzibu nakulabye nga baggoba Kayongo oli mubbi oli mubbi munnange musajja wattu lwana luno bannange nga ne lunaatufuukira bereegi ne lutiribiza nga ludda muli olwana olwo paneerwogera kati munange mukuva eyo nga tujja tukwate kubo tudde erudda oluvannyuma kati muzeeyi nga tamusanga muzeeyi nga ono amulamusa toddamu kumbuza musimanyi olyota taata bwotyo weyagala okuntomera kati onoonya wontayiriza ojja weegonza ontayiriza omulundi gumu wadde ontuga sijja bikkiriza leero ze nkulaba nooyagala okuntomera onanga butagula piki yege kati naye onzitira ki musajja gwe olw'okuba sakwagaliza mwana wange wa buwala naye muzeeyi sisobola kwagala kutta n'agamba omwana owange nankinga gonzitira bannange lwaki ate nandibadde nkutta omwana leero wazze ndi mwetegefu muzeeyi yakitema obwedda kyabuulize ejjambiya takyagala kutambula nga talina protection muzeeyi is very under protection temuzende village muzeeyi is on his protection now kaakati ow'olugambo yuno aba agenda Kayongo zenera kumbono Kayongo ataseka nzize lwaki otuuse nga nkulesa eri ogenda onjogerera wano nga bwendi omubbi ogenda onjogerako ebigambo bingi Kayongo nakulabye bakugoba naawe teweegaana emisinde gye babadde bagoba Kayongo odduka bane tomanyi na piki mpya oyogera nnyo kumbe ono ogenda okwetegereza nakulabye nga bakugoba n'akakwata n'akakatira n'akajjamu eggi kati oba onzanyisa abaami n'abakyala mu bano bakayongo mulimu muwuuta magi kati ono yali bbali ng'alengera weetegereze ye Rose Nambozi original names firimu egenda maaso njagala olabe ekibuuzo kiri nti biggwerawa kaakati engeri gy'olina olugambo olungi njagala nkusiiringe kati nga maze okusiiringa male mama nyabo olugambo Kayongo firimu egenda maaso kaakati weetegereze sinema saagala kamanyiiro mugende mumanyiire balala sinze stupid bogus namscat baboon bamumize kati ono abadduka emisinde katasanga muzeeyi wakagugu owaayi obadde ki ali mulabye
mulabya kyamukoze tekikoleka mutiitiizi kyamukoze amukoze eki sisobola ekyogera naye ngaakimukoze tekikoleka mutiitiizi maama nze waawe maama amukoze eki amufudde ejji tamuwuuse amumize bumizi bannanga amufuusizza ejji n'amulya omusajja Kayongo bulijjo ono yagambye nti mubbi firimu egenda maaso sanze Kayongo ng'atidde n'asiiti n'atandika byogera byonna nga ebibadde Kayongo kyakoze Nansiiti Nansiiti abadde mukwano gwange naye abadde n'ekibi kimu kye simwagalako Lugambo obadde naye Nansiiti gw'obadde naye tubadde tuli naye kati Kayongo ne bamugamba yabadde adduka babadde bamugoba muzeeyi najjawo kati Kayongo twagenze okwetegereza Kayongo kati Nansiiti ne bamufuula ejji bwotyo bwoga amufudde ejji amulidde bannange ino ntonole stopti ono kumufuula ejji kati noono ayogera nnyo ne bamukuba akati kuki ogambye abadde bamukoze bati ate kati sikyasobola kwogera abadde ayogera emimwa awulira nga alina gaamu mu bibuno muzeeyi tonkoze otya Olugambo nalwo olumu lusaanako kontulo ne bamuteekako kontulo bamudisipulininze Lugambo komiti etudde ne bamusaako kufulu kaaka tukwate kubo ne tujja tudda eri mwana muwala wuuno embuzi baba balina okuziwa ebiwata bazirabirira aba ali awo ng'ono atuuse abadde azze mukolera ku Lugambo kiki ate oba kiki kiki Olugambo balukontrolinze Olugambo luliko kufulu luliko kontrolo kati ono yaseka busesi naye bakati kabadi kyako naawe oli mu by'omuzannyo leka yabala naye kati bukodyo ki bw'otandise Olugambo terukyakola lulimu kontrolo ono yatu wabula badde agereka gwe mpa embuzi z'abandi embuzi z'awano ziri amapaapaali baaba ng'agenda maaso alabirira mbuzi omwana baamufudde ekirala efirimu egenda maaso kaaka tukwate kubo ne tujja tuddako erudda muzeeyi agenda okujja ogenda okuva mu nnyumba obadde ki mbadde nange naye ogenda okwetegereza bannange mbadde nebaseemu bya katono abo bannange nengera ogenda okwetegereza Kasaato ekituuse ku taata ne Kasaato kyekimuliko ono ogenda okwekwatakwata atonnya bannange nali saagala byakunkomola ono ali wano akaabira eddiba lye balitutte tolingiza kitaawe omwana musiru abadde nga kitaawe katulabe abadde ayagala kulaba taata kiki bambya ekiriba kye bakijjeeko kigenza ate kyekibadde kimuyambako okuwezaawezaako abantu abamu bambi baba bakendeera kati ngaekiriba okuwezaawezaako kati kiki ekitutte kiki ekitandise okukomola abantu nga beebase bakubuulira kikutula nviiri ate owoza gundi firimu egenda maaso bannange kati noba maama nga beekebera nabo balaba bakutuddwa kuno okukutula kino ekikutula bantu kivuddewo ate firimu egenda maaso nagaye nga bulijjo eminze nkoleza
It's all about VJM official. Tugenda maaso ne sinema weetegereze. Kaakati omuwala aba agenda kyeyalabye ng'onaakola yatya amira abantu nga bafudde amagi kati n'atya addayo. Kumbe abaami bano bakayi balimu babiri. Muzeeyi nkulamusizza otuuse otye kati ng'asooka ambuulire amubuuze engeri gyazzeemu kati nga yamwewuunya kati ng'asooka ambuuza tabu ki kati jjajjaawe jjajja yali amumanyi kwe kumukoonako kono nti oli bulungi asoose mumukoonako n'atandika okwogera kaakati Kayongo ono omuzeeyi amumanyi era jjajjaawe kyava jjaamuwa akafumito. Lwaki jjajja tasoose kwogera? Weetegereze nnyo, yasanyuka nnyo mulaba ku kyalo. ononsinywa obukumbuzi sawa yonna Kakati yebuuza lwaki jjajja yali ku kyalo era kwegamba agudde bugwi ku kyalo kuno so nga jjajja alabika avudde lugendo. musajja munnange namugamba nkubuulire jjukira jjajjawo aba muganda wo kuno kati ng'asooka amwewuunya nganga kuno nyinako abanywanyi n'agamba nti sagamba nti eno ninayo banywanyi bange kooti nnumadde sikimanyi kuno ninako abanywanyi era benziza okulaba abadde aludde olaba abanywanyi be era ekimuleese alaba abanywanyi mukubalabako tewaliwo kulwisa budde ayagala kulaba ku banywanyi baave wano. Muzeeyi aze kulaba ku banywanyi kaakati omuwala oli alabye ono n'adduka naye ono ye teyafaayo kulowooza lwaki omuwala amulabye n'adduka. Ono omwami tamanyi nti ku kyalo kuno kuliko ekintu nga si muntu ate nga kyamufaananidde ddala eneeyisa lwakuba kikambwemu kiwuuta n'amagi okolagana bulungi n'abataka kaakati ono yasooka n'ambuuza embeera ze n'empisa ze kwenyaze sirina buzibu ku kyalo kuno abantu akolagana bulungi nabo abataka tabayinaako ttabu yonna tabayinaako mitawaana apaana kyocoli kati kansooke mmala okulambula kati ng'amuga ngenda kuddamu nkulabe tofuye kasita ku kyalo kwendi mala okulaba abanywanyi then emboozi n'esembayo neba ya muzzukulu netogaana okujja ewaka munnange jjajja ate nojja okyaluka nga sikututeeko waka tofaayo nze jjajjaawo yogwa omuzzukulu era endaba abataka then naawe nje tulabe munnange jjajja nga akwata engugu ya jjajja erimu ki ejjajja alina mikwano gye kuno ekyo mbadde sikimanyi kaakati tugenda okudda erudda bano bannaffe ebintu ebikungula ne bijja bikukutula bakubuulira kikutula nviiri oleeta kikutula okukutula kati omusawo baamuleeta endwadde nnyingi eziri ku nsi waliyo amatw agasiiwa ebisente ensanjabavu ebiguuna ndwadde nnyingi nnyo owulidde obunyata endwadde ziruma abantu naye omusawo abadde talabangako kintu kirikola ki kikutula kikutula maliba bali takirabanga muzeeyi aliwala ennaku emutta kati ng'amugamba tulabye obulwadde obw'omwana kati muzeeyi alinamu ensonyi taagala mukeberakebera nnyo naye engeri gyekiri nti ekyatuuse ku mwana kyekyatuuse ku ye kati balabira ku mwana ne babawa eddagala lyerimu kati gwe ng'omusawo obukugu bwoze nabo bwaki kuba kati embeera eno osobola otubulira eva ku ki sumaama wairindi kabootongo yatukutudde obulwadde obwo sibulabangako I for one I never seen such a disease before but all I can do to help is to give you some tabs you can use and antibiotics so that you can recover
but we are not bringing back the cover. Empekete zizabuliba mama. Firimu egenda maaso. Wetegereze. Bano babenga bafuba nnyo okumira eddagala. Babawadde eddagala liwonya magwa. Kubanga ekyakutudde baayi kisoose kiriba tebamubuuzizza oba kiddamu ne kino n'emisuwa. Firimu yeeno weetegereze. Kaakati tukwate kubo ne tujja tudda. Musajja mukulu yagambye nti nno alina banywanyi be baanoonya omwami ono wuuno alina akagugu ke yazze nako. Jajja we twogerera essaawa eno muzeeyi ali wano byamusobedde dda. Muzeeyi ebintu byamukyankalanyeeko era ali wano kwegamba yeewunnaanya katuba tuliyo nga musajja mukulu ajja atuuka. Ngwini wayi ngwini oli otya gyetuli otya mutyeyo muli baawa wewe tutyo. Jukira agambye alina abanywanyi. Ulira walondabye kati ng'asooka mbuuza oba yali amulabyeko awantu wonna. Kati ng'amugamba nawe nali nkulabye ndowooza. Kati engeri gye kiri nti wali ondabyeko ekiriwo kyekiriwa. Mazeeka akabanga wuliriza awantu wano tonotono. Nsonga yagamba amaze ebbanga ng'ali ku kyalo kino yeetooloola. Wabula mu kwetooloola ennyo ensonga eyamuleeta erabika ezzeemu obuzibu okuggusa. Kyokka ng'alina ensonga gy'agala okuggusa. Ogenda okwetegereza ng'amuganga tonnaba kuggusa nsonga. Naffe tulina ensonga etuzitooweredde. Ekyalo kiriko ekintu ekitategeerekeka. Bakubuulira kikutula nviiri ng'ate obuuza kitwala maliba. Munnange kati ng'agamba omusawo yakavaawo kono nti okujjanjaba abajjanjabye. Okujjanjaba atujjanjabye atuwadde eddagala eritta ku bulumi. Wabula omwana yagambye mbu ye talumizibwa wadde omusayi gwabadde gutonya naye nga tebalina bulumi. Ajja kuboonya. Kati ng'amugamba ekituufu ekintu ekiri wano obulwadde obwo si bwa bulijjo. N'agamba Panado babawadde obwo obulwadde tebuwona na Panado. Stop treating it with Panado. Panado ain't doing anything good. Makago n'amugamba ekizibu ekiriwo nti maka muno mwe muli kanaaluzaala wangi ndi wano we wali kazaala bulwa. Muzeeyi bamubuulira awulira. Yagamba nti mu maka muno oyinamu omwana ow'obuwala. Kirabika ano ayagala omuvubuka gwe bayita Kayongo oba omusajja gwe bayita Kayongo. N'amugamba naye ekyo ekyakutuuseeko kyaleeteddwa omuntu. Ekirwadde ekikuluma awo kyavudde. Kati ng'amugamba njagala nsooke nkunnyonnyole. Nzikiriza nkubuulira obuvo bw'ebizibu ebiri wano. Kayongo oyo ng'amugamba nti Kayongo omulaba yandibadde muzzukulu. Ng'amugamba nti oyo Kayongo aba muzzukulu wange kubanga mutabani wange ye yamuzaala. Kayongo ali ku kyalo kuno mutabani wono ye yamuzaala. Ng'amugamba ebiseera ebyo we yamuzaalira ebizibu we byatandikira kubanga okuzaalibwa kuno tekwali kulambulukufu ng'omuvubuka yenna awasizza n'azaala nti ng'agamba nti omwana omulenzi ono gwe nayina taata wa Kayongo yakola ekintu kye bayita ekyajabu oba ge bayita amawemukirano oba ge bayita amawano. Omwana yakola ekizibu. Omwana oli ekintu ke yakola tekirojjeka nange nti okukiyisa mu kamwa kizitowa ku lulimi. Omwana omulenzi oli gwe nali nzaala
yakwata nnyina akuluse buli musajja nnyina omwana yakwata nnyina n'amukuba amatooke amanene kwata maama we yamukuba amatooke waliwo gano ge bayita musakala amatooke gano galimu ebika waliwo binakitembe bumbwazirume firimu egenda maaso muzeyi ng'atandika okunyonyola obuzibu bwa gye buva omwana yaleeta nnyina ku ttale oba yali amuleese kukola ki bamuwerekerako bano batuta embuzi kusiba mbwe embuzi yazisibye bubi omwana yalinga alaba taata we naye nga nnyina abigula nnyo omwana n'akwata nnyina n'amubika akasaka taata n'atandika omwama n'aleekaana alaajana mwana wange tekikola mwana wange tokomba musowaani ya kitaawo omwana najja akoza mu siyani kati munnange waliwo ebizibu ebyatuukanga ku bantu bedda naye obutayagala kuswala kye bayita okwekkiriranya abantu bano basirikiranga ebintu bingi olw'obutaswala era ne bafa nabyo nga tebyogeddwa naye olwaleero ekikolobero kyonna ekikolebwa kimala ne kizza omuzigo bwe kiba tekifunidde embeera kati ekikolwa kye yakola omwana ono abantu banyiiga nnyo ku kyalo kwe kutandika omugoba wadde taata yali agezezzaako okusirika naye nga bw'omanyi munnange n'ebikolwa ekiro bizuulibwa ne bamanya nti ono yakikola singa abakyala tebazimba mbuto gwate waliwo afuna olubuto nga yalunywedde mu katunda kati bamugwako ne bamutugga bamugwako toyinza kukola kintu bwe kityo ogwo omuze balina gutuga omanyi woba otta omuze otuga oyo agulina kati ono omwana si gwe baatuga ne baatuga muze gwe bakwotya ku nnyoko ekyo ne bakikola ki ne batuga ogwo omuze omwana ono gwe baali bayita mpatwa firimu tulengera gyeraga kati mpatwa ono mpatwa bwe bamutuga n'afa omwana wa muzeyi baali bamuyita mpatwa kati munnange ekyasinga okutabula omukyala nti ate mulekedde n'olubuto omwana omulenzi ono yafunyisa nnyina olubuto mpatwa jjukira onooba omwana gw'omuzaala naye bw'agenda maaso naggunda mukazi w'amatooke naawe oba otya okuddayo eri okusimayo zaabu kuba obeera okuba akafaananyi otunula ekkubo bonna olengera ekkubo n'ogamba omwana yayise wano nange wempise kuba eryo bannange si lirungi kugabanwa naye omwana kwegamba taata yatya nagamba ekintu kino nkoze ntya munnange omukazi yaguma n'azaala omwana kubanga ne wankubadde nti mutabani we yamufunyisa olubuto naye ate neera omwana oli okumuttawo olubuto olujjamu ate kibi nnyo 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 n'okusinga ekyokuba nti mutabani we yalumufunyisa ebibi bisiŋŋana kati maama yaguma n'azaala omwana kubanga ebibi bisiŋŋana ekibi ekyokugjamu olubuto wadde bakuleepinze buleepinze kibi nnyo ekyo ekibi kiba kibi nnyo n'okusinga ekibi kiri ekyokuleepinga okategedde kati maama yazaala omwana ono naye yabeeranga awo n'ayonsa omwana naye ng'amaziga gamuluma kati ensi eri kyogereeta kino maama kyamusukkako n'agana ye omwana ono ng'akeera ntya ku makya nga mugamba mbu ate kitaawe ye mutabani wange kwegamba tebamanyi we bakiyita muganda wo ate ye kitaawo kiyitibwa kiti ekyo nti baabawo ye kitaawo maama yamira overdose neyejja mu budde okuswala kwali kususse bannange okuswala mutabani wakuleepinze nti ye okwo kuswala kumu okuswala okwokubiri mutabani wo akuzaddemu omwana okwo kuswala kwakubiri okuswala okwokusatu omwana gwoyonsa mukulu we mutabani wo yekitaawe omukazi twagenda omugwako nga yeetugumbudde
Mama wa mpatwa neyetta Kayongo kati munnange nga tukuza omwana yoyo Kayongo. Kati mukumale kuli Kakati waliwo ebintu ebijja bigoberera. Kayongo ono yazaalibwa nga kwanza ekikulu. yazaalibwa ani? Yazaalibwa muganda we. Kayongo ono taata we yali muganda we Omuzimu era taata we muganda we oyo yakunkumula nnyina amatooka agatalabwangako mu kasiko. Kyova olaba ne Kayongo omuze gw'omubimwanyi ogujjukira wa mubimwanyi nnyo. Kwe gaaliwo omuntu omuze gwakola n'ogamba oba agujjawa. Kayongo wa mubimwanyi abaami n'abakyala engwala ze mu Cuucu, mu Bisakazi, mu Bimwanyi, mu Kalandalugo, mu Buyuuki mu Bufunda. Eyo Kayongo gy'ayagala okuzannyira endiba na muzimu. Kaakati ebyo ng'obitadde ku bbali, Mpatwa yakomawo nga muzimu. Nekoli musajja Kubanga Mpatwa okomawo nga muzimu, engeri gye yatuga obutuzi nyinyi okukibwera n'asalawo okujja. Yasalawo ajje yeefuule mu kifaananyi ky'omwana we. Kati ku kyalo kuno bayinako bakayongo babiri, era Kayongo omuzimu ye yali atomedde piki, kuba Kayongo omutuufu tamanyi piki, yali atomedde muzeeyi ne piki. Kati byebizibu bye muyina ku kyalo kuno. Kyova olaba jjajja bw'asanze oli Kayongo amugambye nti nedda nina bannange benziza okulaba, era abadde agaanye n'okwogera ng'akimanyi talina kwogera na muzimu. Sinakindi ne famire yonna okugizimba. Kaakati neekiriwo nenga bwegutuli omuzimu guno omuze gwagwo omubi, ku lw'okuba omuzimu guno nga akyali mulamu yayagala nnyina, kati neera omuzimu guno gukyayina empisa embi. Kati Kayongo omwana waali omukazi gwayagala nagwo gwe gwagala. Olabye jjano kati omuzimu taata, olabye taata wekigoberera. Kayongo taata ng'omuzimu ayagala mukazi ki? Muwala w'ono ani? Nankinga. Kayongo ng'omuzimu, Kayongo ng'omuntu ayagala muwala w'ono. Kayongo ng'omuntu ne Kayongo ng'omuzimu, ng'ate Kayongo ng'omuzimu ye taata wa Kayongo ng'omuntu, baagala omukazi omu. Olengera ekintu we kikomawo. Oli yagamba history repeats itself, omulala nagamba only fools will repeat history. Firimu ogiraba gyeraga atali wa kikakyo. Firimu yiino nkwatirako. Kati ono yeebuuza wabe bimukwatira kubanga si wa kika ky'abano. Bamunyonyodde amatwe ataddemu bipamba. Bintu byamukole bintu byamu. Nze saagala kugira mu nzijja mu bino bintu byamu. Era mugende okwo. Omuntu wawe mutwala. Era mutwala muzimu gwammwe mwe mumanyi. Kwatirako wa. Nze tebinkwatako. Tebikwatako ng'eddiba lyagenze. Bikwatirako. Kati oyagala kumanya ebikwatirako. Togoba kyagala. Kati ekyo ugwe wakiise. Agwe wakiise okutonya okwo gwa kwagala. Ekikwambaza sikaati mu lujja kiki oli bulungi? Ayoke. Jebale. Kusanawo. Kati ojja kudda oba byenkunyonyodde totegedde gwamanyi. Byayogedde kintu kino kyatutte eddiba tekinona emicungwa, kiyinza okunona ebidde. Firimu egenda maaso. Kaakati ng'olukiiko lutuula, omusajja ebintu byayogedde ne taata akwata ekkuba abibuulira bano. Kyokka taata aba tayagala genda maaso na nsonga zino. Ekibuuzo kiri nti tukoze ki? Tuzzaako ki? Mukyala. Kati maama w'abaana kumanya mazima. Amazima go twetaaga okumanya. Nankinga. Ono Nankinga. Olina enkolagana yonna. Tubuulire enkolagana yo naani? Nankinga yeebuzaabuza. Kayongo obadde omumanyi? Jjukira olya?
nze Kayongo nanki nga nja kukuba oluyi mumba osigaze nga tolina bimanyo nnyonnyola amazima amatuufu n'agambulira nakolagana yonna ne maama n'ayongerezaako mb'omwana yamubuulira amazima naye ddi lw'omanya nti omwana kyagamba ge mazima obusirubu kati ng'amugamba mukazi gwe otandise okwolesa obusiru buno wabuyonsa omwana mu mabeere se bwamugaanira amuwakani n'atandika obyogera omanye abawala batya mangu baamukangamu gumu ebiri n'abyogera nze nenemwenekanana n'akanirasi ogambye eki oyo wamma era amanyi byonna abimanyi kuba kati Kayongo gw'oyagala okimanyi nti mwana wa kibi wangi Kayongo omwana oyo yazaalibwa mu jjajjaawe jjajja wa Kayongo kwagamba ozaala omwana nga tomanyi na kituufu kyakumuyita muzzukulu mutabani ono bimulemye ogatta taata wa Kayongo mpatwa yazaala Kayongo munye sibitegedde kyasemba nnyo mu kibiina ndowooza omanyi waliwo omuntu gw'osomesa ekintu leero n'akitegeera nti ate oyo yatandika obitweto oyo si oyo Kasaata yabiŋŋamba nga amusimanyi Kayongo anjagala amusi ono n'abyogera abaana abawala olugambo kyabatonderwanga kyabwe abaana abawala tebaterekesebwa kyama olugambo kintu kyabwe nnyo era omuwala bw'amala omwaka nga takoze ku lugambo abutuka kati n'ayuwawu maama abadde ali mu kuwolereza omwana mbu yamugamba amazima abaana ayinza okugamba obulimba n'owulira nga ge mazima laba ono omutwe kati obwedde ono tamanyi taata kyova olaba obwedde awakana akimanyi muwala wamukuumye nnyo yali amanyi nti omwana wamukuumye nnyo firimu yiino tugenda maaso kati yamugamba nti tulina okwegatta ku mwami gwe bayita Busuulwa omuzeeri oyo eyazze gwe bayita Busuulwa firimu egenda maaso balina okwegatta ku muzeeyi bakwate omuzimu baguzzeeyo ekyo nga tebannakikola emirembe tegigenda kubeerawo wano saawa yakwata azimu firimu yiino kati abaami n'abakyala nze mbuuza omuzimu bagukwata batya oguyita nti jangu wano galamira nga gwe kitaawe waagwo kale oguyita nga munywanyi waagwo omuzimu guteesa firimu egenda mu maaso weetegereze munange bannaffe baabano nga bambuka lusozi baabano balinnya ettale twagala kwata muzimu gwe jajja ng'olera weeguli jajja ono naye alabika teyali yekka asobola okuwulira omuzimu bwe guwonya amanyi akawoowo kaagwo amanyi akawoowo k'omuzimu weetegereze omwana mugamba ave mu byokutintimatintima kati ono yatidde dda ate nga ke kanyeebwa bagambye mbu kukanye firimu yiino akanyeebwa weetegereze akanyeebwa omwana omuwala ono ke kanyeebwa tutuno akwata nyweza wano namba gwe omuwala gwe
kwata gwe va muzanyo okukuwa obukulu mbukano ke kamukuuma ke kalimu amaanyi omuzimu gulemu mukuba oyogere ebigambo omuzimu guleko okumukuba omuyita asobole ageza kukusa bakigamba kiri mu kwemoola kwala wano n'okituulira n'amaaso ne gakuluma mwabukola kyeki n'atamenya nakuza bakugamba kukwata ekyana kino kyekyova olaba kyekyatutemezzaako n'egundi zaffe kwata eri obambaleke mundyamu nze nga bambalekera omuzimu gwammwe mu abamanyi kwata naawe ekintu ye kibadde ki kagwakutana nja kukuba kwata omize munange omwami Busuulwa ng'amuwa protection eyo y'engabo yazze n'engugu ye ekiri mu ngugu firimu egenda mu maaso Wange nankinga kwata akati naye naawe tugamba kukwata kintu okankana ki ono n'alyoka ajjeyo kiki kino kye yaleese eddagala lino gwe okukwata mpatwa kati lino lyeddagala twamuleetedde evvu ly'ettanda tetugenda ku olw'omwana ono n'empatu twamuleetedde evvu ly'ettanda olusobola okukuuma mpatu obutakuddukako kati tetwagala mpatwa dduke mudduka oma firimu bamuleetedde evvu ly'ettanda kikola n'abuukawo weetegereze firimu nsanga waka wamwe ate tuli mu kisagwa singa onookola ensobi mu ngeri eno n'abuuka n'adduka mujja musangaka ng'atudde ate asazeeko tulinimu buli omu akwata evvu ly'ettanda kati neyanjira kati muyinza mubadde kyokukuwutintima ki gwe kennyini gwobeera wano ozanyisa abaana tuga abaana babeereko tebabeerako mulala naawe teeka amayiwawo kintu kyantwalidde kumpi obusajja kata kigabanyize wakati gusembere kiyinza okunona n'enfisi kwata gwe bampe abaawulidde ku bulumi bwakyo batusawo mangu tomutegeera ate gwe twakugambye kati owulira ekyokukola nankinga kwata bulu ne mwana gwe lwaki otukaabya bakugambye akati kakwate naye otunuza lulembe omuzimu tegubeera mu ggayaalo ojja tuleetera obuzibu tojja kutuleetera obuzibu ono omwana gwe twakuleka wano buli omu ogenda kufuna kati nga bagamba omwana oyo kekanyeebwa kubanga omuzimu gwe gubadde gunoonya gwagala kumwagala kati buli omu anoonye kava nga banoonya kava nguma tewali buzibu mwana wange nga bamugumya bwe bamala omugumya nga bo bagwa kava baleseewo oli wegunajja mbu beetolooze evvu ly'ettanda lino lyeriguggalira firimu yiino weetegereze tugenda mu maaso batonya oyinza otonya nno omusayi ne guguggwamu otonyerawo endebe ono bamukwasizza Kayongo jangu kati nga bamugamba aguyite oyinza okuyita Kayongo noyitamu ani nze nankinga jangu munange nze munange yenze munoowo yenze embaddiyo embaddi ya Kayongo jangu kaayo tebannalaba ku nzijja yagwo maama bali mu kava omuzimu weetegereze gunajja mbuuza
bino bagutegeka omuzimu gwe teguwulira kuba oli agambye yawulidde akawuwo kaagwo ogenda okwetegereza bannange ono wagudde kafa mama nyabo kiki omuzimu gugwo n'amansevu gunkutte guli awo ogenda okwetegereza laba kumbe ono abadde azze ebbalabula nti oyo mulogo yeyanzibye omumu oyo mulogo kiki oyo mulogo omulogo ono yabadde ayagala kwogera bintu nga tebinajja olugambo luno batambuza ku kyalo lwanitulemesezza okukwata omuzimu kati nange nemukontrolinga nemutuninga kati oyogere kumaze mpulirwa genda ove wano okole ebikwatako toli wa kinyola etaano olugira amagoye tetulina budde muli kuvulya ettanda muyonoona kati tebanyongedde kuvulya ettanda jangu nkwongere vvu naye tomala gayiwayiwa vulya ettanda oliiza oliiwa omuntu maaso n'aziba amaaso kati bamuleseeyo ono naddayo mu kava baagala gukwata nitujja okugukaba nitujja okukaba omuzimu banza olebe Kayongo jangu kati bayita kayongo naawe jangu kayongo ndaba kayongo weyayu kayongo yo ogenda okwetegereza kayongo omuzimu guguse bawali tebalabanga ku ntuuka ya muzimu mama n'alengera obeeranga nazala n'otaba nazala wa muzimu nzuno ninza niwe ati ninzo witu noyo witu yenze omukunda cyane iza turebe iza hanuya kati kikirwa kyatogira bamuyita hanuya naza huriya jangu nawe wekebere yetegereza omuzimu gwafaanana kayongo waddala ne gumumalayo kati ono tamanyi era yeebuusabuusa oba kayongo ono teyamwawula dda kayongo omuzimu efirimu egenda maaso njagala weetegereze jangu wano jangu oba onojja tembera toge firimu egenda maaso firimu egenda mu maaso nja kikola kino bano bali balaba wetegereze basi ingi hapo ne bavaayo ne beetolooza bamugalidde kasita bakwetolooza evvu ly'ettanda oba owedde kasita bakwetolooza evvu ly'ettanda oba owedde kati mpatwa bamutwala mpatwa bamutwala ojja genda kutaka zezi n'embogo mwe baali bamuziika odduka mu mbugo zo oddeno tawanya abantu bannange omwana mpatwa nga yalina omululu bannange ne mukufa ayagala kamata sebo ne mukufa ayagala kamata ametaka kamata kumbe tutawona hii kumbe ametaka kamata wachana mimi nafunga hii kabisa bwe batyo bwe bamufunza obutaddamu kudda kakati leero tukugalidde obutaddamu kudda ku nsi wadde okwagala okutawaanya omulamu yenna wesiruwaza muzeeyi naye teyali wa bulijjo muddangayo
Oddangayo amumaze bannange mutambulira mu nsi muno n'ogwa ku musajja kumba ogudde ku kizibu. Kale neno bwetyo begenze tubaagala nnyo nagayivudde mbanaffe aba Bumala Studios Emina Tenga Lujonze badde nkwereza